Jeno Museveni Yoweri Kaguta guno ogusituse tagenda gusimatuka ebigambo byasobaganyedda. Naye nze omu nga nsinzira wano Canada eyasinze okusaasaanya ebifaananyi bya Sseggirinya. Fesi saagirabye. Naye of course we byavudde oli yabikwata n'agaabwa enfanga ensi mugirage ekinzise. That is the message I got nga nfuna ebifaananyi ebyo. Era oli n'abinsindikira n'angamba sindika ku platforms zaffe tulage ensi ekisaani Sseggirinya. Nsaba okwetondera bekyayisiza obubi. Kwa nafunye amasimu. Amasimu nagafunye. Kakati kyuma obwerere bwoli mubujeyo ekitiibwa ki omuntu oba ofudde omuntu takyayina kitiibwa. Sawa zino ali mu ttaka avunda. Bw'aba ayina ensobi ze yagenze nazo, bw'aba ayina ebirungi bye yagenze nabyo, takyali mu nsi eno. Gwe ne bw'okwata obuntu bwe n'obuteeka wali, tewali kye kigenda kuzza, tewali ye takyaswala, takyaliwo, he's no more. That is what I want to assure you. Takyaliwo. Nti bambi musajja watajja kudda asanga obuntu bwe nga buli ku internet. Olaba government yasasula Shira Gashumba, muwala wa Gashumba, yeyambule obutambi babute ku internet. Bali mu kunenya ffe abe exposing a dictator. Byakola abaana b'abantu. Olowooza government tumanyi nti mwe musasula abaana abo beyambule babuzeebuze abantu baddemu ebyekisiru. Tuyina bwino. You pay those people. Mwina n'abantu bemusasula okubuzaabuza abantu babeere mu bidongo, mu bikonsati buli kaseera. Ne wano Canada babireeta. Babeera mu ssente za state. Abantu mugende mubabuzeebuze badde mu kudigida kutekala ensonga za politics. Oba ensonga z'okukyusa eggwanga baziveeko. Bwekyo government bwerwana. So kati mbadde mbaga nti nze omu sijja kwegaana. Oba oli awo Muhammad Nsereko babadde atabukira. Okufa kwa Sseggirinya tekunaggwa. Ne mulyoka mukwata obutambi, ne mukwata ebifaananyi bye ne mbyexposinga. Nsereko Muhammad, a masquerading MP of Kampala. Look at me properly. Omanyi kyensobola ne kyesisobola. Nze kati genda ogambe Allahu ajanzite. Oba genda ogambe Museveni oyo gwe mukombe enkwawe zituuyaje ajanzite. Nze nabikutte ne mbiteekayo nze. Era tonenya mulala bw'oba oyogera amannya kyuma kya Yesu okusinzira Canada. Nabikutte ne mbiteekayo. Genda ofe. Genda ofukute ekimu ekikulinga eky'embizzi. Abagala tugamba mbu ekiso ky'embuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Waliwo alagidde okubaaga. Naye ekiso ky'embuzi kirema otunuulira oli eyalagidde ne kitunuulira omubaazi. Egundi onsalira ki? Kati Muhammad Nsereko olemedde otunuulira omusajja yakuba Sseggirinya empiso ez'obutwa ku busajja bwe. Otunuulidde nze exposing a dictator byakola. Lwaki tusooka ku blaming a dictator eyamma Sseggirinya Beiro eyamukuba n'empiso ku busajja bwe ng'ayisaamu obutwa. Genda ondoge. Ndi wano. Genda ondoge. Anti wagambye okufa kwa Sseggirinya tekunaggwa. Nze. Ensoba mbadde temukimanyi ebifaananyi byavudde mu Amerika nenga byava wa Dr. Nico n'abaako beyabiwa nerumbu ye yali abirina nagasijja biteekayo peegi bayinza ogiggala nze nendisikinga
account yange nembiteekako nenga bagigali nenga babirabye. We are living in an abnormal situation. We are living in an abnormal environment. Ebintu byonna gwe omusota mwabanabira mu binabiro ebitatu oba ebiri mu bitooke. Omusota ne gujja ne gukuyingira nga wesize n'ebyovu oli bwerere. Osoka kunaaba n'omaliriza ne weesimula tawulo n'olyoka oddukayo mannanga ati nziruseyo nga sinaba kumaliriza omusota oba oddukayo n'ebyovu byo nga n'obusajja oba obukyala bugenda bwewuba bwe buti. Embeera gye tulimu, we are living in an abnormal environment. So whatever it takes to shame that regime and to expose their dirt, we shall do it. Temututiisa. Mwanti mwade mutandiso bisala seginya ayina obulwadde bwe kakati weba yayina obulwadde bwe nga mwakitegeera lwaki bwe yabasaba beiro temwagimuwa agenda ajjanjaba obulwadde bwe. Why did you leave the problem to escalate? Lwaki mwaleka ekizibu nekyeyongera? Kati mwereesa ku mulambo mujja n'obumundu n'obusirikale bwa parliament obwambadde obuyunifomu bonna bulinga enjala bweruma bulinga obulwadde bwa mwereeta mbu tumuwe ebbali ey'ekitiibwa. Stupid idiots. Kyemwali mulina okukolera Segirinnya ekyamaanyi kumuwa bail agenda ajjanjabwe. Kati muli kuffe munenya ffe twamuse. Mutegeera bulungi mulina obwongo mmwe mbizi mmwe n'embizi sigisagaana gibavuma kubanga abamu ebawoomera mmwe bisitaani mmwe. Museveni and your regime Nsereko Mpuuga, you are more than a devil. Musinga ne sitaani obubi. Nze nateeka y'ebifaananyi bya Muhammad Segirinnya. Nsaba bannayuganda mwenna abandaba era abampuliriza. Ffe baatukwata ekalangala mu 2020 mu kulonda kwa president Kyagulanyi. Ne batusiba 14 ne batuteeka ekasijjagirwa mu military barracks, army barracks e Masaka mugimanyi ekulirwa Brigadier Sande. Baganda bafabala ne batwala ku poliisi y'e Masaka. Naye mwe nkubulira ebintu bye baatukola mu barracks. Toyinza kikkiriza. Era wensabira bannayuganda olunaku lwali lumu kambawo ekintu kino bamulooza twagala okuswaza abantu ffe twewaayo. Abasajja abo batusibira mu kasenge kamu ketwali tusulamu ne bafuna ekisenge ekirala baatuyitanga omu ku omu abantu 14. Edi Mutwe, Nubia Niri, Dani Magiki, Sheriff oba yaliko. Sheriff ye personal assistant wa Kyagulanyi. Adamu, abo nabo benkugamba ye Sake esooka. Chuma cha Yesu, Tawa, oba Muwa yaliko. Twali abantu 14. Ne Muhammadi Nsubuga. Gwe bagamba nti bagende uwe ne bakebera nga eri amasasi n'ebigala by'emmundu. Kyokanga lwe bagenda yate already twali mu kkomero okumanya government ya Uganda muli basiru muli bajega muli mbwa temuswala kasasiro gasia. Bwe batuyingiza mu kasenga akamu basiyitanga exercise batu briefingira nti buli kanaku tulina exercise tujja okubanga tukola. Ne basooka batu briefinga mwawo nti bye tukola bigenda kuba biyamba ffe okututa. Kati kyesigenda kwerabira lwe lunaku lwe baatukwata ne batuyita omu ku omu. Overi gye babatadde mwenna abangi bakusoma erinnya n'ogera mu kisenge ekiddako ne bakolako emikolo ne bakusibira mu kirala. Tebakukkiriza kuddayo eri kwogera na kutiisa bali. Mwe mubanye ebintu bye twayitamu. Omusajja alina giraavu age
nze ndi munnamawulire. I was so observant and I had so many questions in me and I was so very careful what is taking place. Abasirikale ne kwolwo mbajjukira baali waabo bataana ab'amagye awo mu kasenge gye baali batutwala. Buuza baali babakola ki? Waliwo omu yali akutte akasimu bw'ati. Sorry. Bino ebintu tulina okubibalaga mulyoke mutegeere lwaki abamu twakutte ebifaananyi bya Ssegirinya ne tubiteeka ku mikutu. Omusirikale omu yali akutte akasimu bw'ati. In fact yali akakutte na bw'ati. Kati nze mu kuva eno ne nnengera nga vidiyo ekola ki? Etambula ataddeko vidiyo erikodinga. Akurikodinga ng'ofubutuka mu kisenge kiri. Kati bw'otuuka awo mu lukuubo nga weebali abasirikale bonna bakutte emmundu, ono yekka yakutte akasimu. Kirabika baayinanga oda, baali balina gye babaga nti ebintu byonna mubikole nga tulaba. Ne baŋŋamba weeyambula engoye. Nneeyambula engoye. Nenjagala osigala mu mpale ne baŋŋamba towa suruwali jamu empale. Nenzijjamu empale. Ku mmundu ezaali wali nga tosobola butagijjaamu. Kati bwe njijjamu ne ŋŋamba abasajja bano bonna abataano n'oli omu ali eri mu kasenge munda bagenda kunkola ki? Bagenda kukuba amasasi nga ndi bwereere. Excuse me. Nentandika okusaba ne ŋŋamba yi Mukama tusonyiwe, nsonyiwe ebibi byonna bye nkoze. Naye olunaku lwange lwe bisembayo naye nga mbisaba muli mu mutima. Eno bwe bakuboggolera, bwe bakusongamu emmundu, bwe bakola ki? Ono bwakusamba oli bwakuba. Jamu engoye, towa viato, towa nguo. Eviato of course tetwali na viato baali babitwala. Towa nguo. Balina ebigoyegoye awo bye baali batuwadde, towa nguo. Nojjamu. Kati nze musajja wattu nga nsigala mukanda weya. Nenge ekintiisa omusajja ali biza alikodinga. Ali biza alikodinga. Kasimu bwenti nga bwenkakutte. Oluvannyuma ne baŋŋajja mwana weya. Towayo. N'empyawo ne ziruma. Ingia pale ne banyingiza akasenge ng'omusajja alimu yekka tekuli mulyango naye nga byonna byakola bonna abajjasa bali wali abataano bakola ki? Balaba n'owakasimu overi mu lukubo nga kwata bwati naawe weeyambulira ne mu kasenge w'oyingira. Omusajja n'alyoka ŋŋamba yimirira tunula eri kwata ku kisenge. Nekwata ku kisenge nga bagenda kunkuba amasasi nga sirabayo amayizulu. Nene ŋŋamba sisanzeewo omusaayi. Era singa nsanzeewo omusaayi nandigee bannange aye tetuwulidde masasi bwe gavuga. Kyekyanzizaamu ku maanyi ne ŋŋamba oba bakola biki? Omusajja ng'alina giraavu egi. Va ku bokisi za giraavu nti bokisi ziri awo. Ne ka dustbin kali awo oba zaamala zaasuula muli. The guy had one glove mu mukono ogwo. Giraavu emoji manyi mu mukono gumu tewaliwo giraavu ndala. Giraavu eyemu ngamba oba agenda kukola ki? Atandika nno kunyiga mpola mpola ng'alinga anoonya nti omubiri gulimu empiso oba waliwo akayinja ke tunoonya. Ngamba oba bano bali katemba waabwe sibitegeera. Ekyasinga okunnuma omusajja n'akwata giraavu. N'akwata engalo zino bwe ziti bbiri. Mu giraavu eyo gy'ayambadde. N'aŋŋamba kyuka. N'ayogera n'aŋŋamba saba essaala ye esembayo. N'aŋŋamba musajja agenda kunkola ki? Lwaki aŋŋamba nsaba essaala yange esembayo? Ne nkyuka. Mu mutima nenga Katonda nsaasira byonna ebinsobyeko leero bwe luba nga lunaku lwange olusembayo nga tolina kyakkola. Omusajja n'alyoka akwata engalo zino bwe ziti n'azinsooseka emabega bw'ati. Emabega wafulumya obubi omuzungu wayita Anas. N'asoosekayo bw'ati. Ne mpulira obulumi. Ninga mbono omusajja anoonya ki mu gundi. Zata namugambako nti nina obulwadde obunnumira. N'asooseka. Ngamba sina kyakkola. Kakati
bwasonseka bwati emirundi esatu ng'alinga alina byasindikayo nazijjeyo bwati nangamba yasama nasoka njira bwati amaaso nakwatamu bwati bwakwatamu nangamba yasama nenja sama nganozo bagenda kubayo katoki obaki kwiganga byonna bigenda mu maaso tubitegeera oli mbuzi nengo oli bwerenga bwazalibwa nakwata engalo ezo ziyabadde asonseka mu kabina bwati bwatuuka wano ku maaso engalo naziwulira nga ziwunya ki pupu oba yali wange oba yali waba Edi Mutwe oba yali wa Nubianirize sijjukira nenga nange bansonseka engalo ezo ebbiri giravu eki gaina kati bwaba nkwata bwati nempulira giravu ngewunya pupu nangamba yasama nenja sama nakwata giravu eyo nga bwe yakutte mu kabina n'agiraho muli nengamba oba omusajja mulume engalo bankubire wana amasasi. Do you know that kind of humiliation? Faba mwe tubaga nti tuli banyiivu ne regime mwe mbiyita byabufuzi olw'okuba temuti you've never been tortured. Omuntu ajja atya engalo mu kabina eri n'aziyeta nga ziwunya bbi ate si giraavu yo wekka. I mean si giraavu zinnyinyi nti eyo liyagijjeeko n'agisuula giraavu eki gyakozesa ku bantu 14 bw'amala agikusonseka mu kamwa n'ankwata n'annyigaanyiga eno waggulu eno ng'alinga agamba byensokodde eno biyingizemu n'amalusu go gabinaazoomire. Mulina entya nnyo neŋŋamba ye saabitegeera amazima ga Katonda. Nagamba oba giraavu eyo yeriko obutwa bwe batwe balina obututeekamu. Gwe just imagine giraavu emu ku mukono gumu guno gwokubiri yali talina giraavu gumu kusonseka mu kabina emabega n'ajjayo n'akuteeka mu maaso n'akuteeka ne mu kamwa. A humiliation of the highest order. Nkulaga lwaki naddidde ebifaananyi bya Sseggirinya ne mbiteekayo bingi nnyo abasajja be bakola mmwe bye mutalaba. Era nsaba bannayuganda omusajja oyo singa ayina ebifaananyi ebyo nze sifuddeeyo singa waliwo asobola obbimubbako oba singa omusajja oyo muntu wa ggwanga nnyo nze nkusaba ebifaananyi ebyange bijjeeyo obimpe neeyama mu maaso g'abantu tubiteeke ku intaneti ensi ebirabe. Gwe wagwe siina baana siina bazadde siina bampita mukona biki naye nkusabye biteekeyo ensi erabe bye mukola abaana b'abantu. Nze ebyange nkusabye nga ndi mulamu biteekeyo. Sirwa kuba njagala I don't want to expose me kubanga ffe baatukwata bulambalamba nga tuli balamu nga bwe twazaalibwa ate eri yali vidiyo si bifaananyi ng'ebyo walabye ebya Sseggirinya kuba ebya Sseggirinya oli ayinza ga ebyo babisazeemu ebyo tebyali bitundu bya Sseggirinya naye ffe omusajja yatukwata vidiyo right from Kasenge newe weyambulidde engoye ne bye bakolako. Kati musajja gwe musirikale gwe bw'oba gy'oli nkusaba nze eyange gisalemu vidiyo abantu baleme gamba nti tulimba eyange gisalemu ogiteekeyo nze nkuwadde olukusa. Nina abaana ndina Ssaalongo mulamba nina abalongo nina abaana 7 n'omukyalo bana abakyala giteekeyo. Giteekeyo nze nkusabye eyange gisalemu ba Edi Mutwe bajjeemu ba Nubianiri bajjeemu batawa bajjeemu n'esala eyange eyakyuma kya Yesu ogiteekeyo nkwadde go ahead tulabe bansereko kye banaayogera. Eyange giteekeyo nze yatadde ebifaananyi bya Sseggirinya ku mukutu omwe mugende ne mwerabira. Soka webuze what is the intention of this person to expose these pictures? Si kwagala kuswaza Sseggirinya. No. How is
our intention is to show the public, the world, what Museveni and his goon do to innocent Ugandans. Dr. Nico, big up. Dr. Nico, thank you so much. Oyo Dr. Nico tuino mugulamu oluguudo n'ekizimbe mu Uganda. Dr. Nico, you must get an award in the new Uganda. Had you not shared those pictures, Ugandans, the world wouldn't know how Segirinya died. Kano mukasale mukabe Dr. Nico. Bawahiriza Segirinya yalina obulwadde bwe. Obulwadde bwali ku nsigo ze. Mukola ebikolobero ate ne mwagala mubyejjeko. Muleke ebikolobero bye mukola. Ensi ebirabe nze mbasabye. I request you. Let me speak this in English. It seems you understand English better. I'm requesting you. You are a man in Kasijagirwa, I'm a barracks, Brigadier Sunday. You remember the day you arrested us and you brought us to Kasijagirwa. I'm a barracks. And I remember that exercise you guys did on us. When you undressed us and you put gloves, a glove on one hand, you used one of your soldiers. There were 5 soldiers, 4 holding a gun, 4 holding guns, 1 holding a camera like this, taking pictures, taking videos on whatever was taking place. You undressed me. I don't know others, because you are calling one by one, and no one was going back to where he came from to tell others that this is what these guys are doing. You undressed us in one room, and you did all the evil on me. Let me speak on my behalf. On me in one room. Then you sent me to another room. Your goons never sent me back to where I came from. So I don't know whether they performed the same stupid activities on my other colleagues the same way. So Brigadier Sunday of Kasijagirwa, I'm a barracks. I request you, in the name of God, get my video, edit it, get in particular Chuma Cha Yesu, put even the name, and share it with the public. I don't mind. I'm a parent. I'm 48 years. I'm a sarong. I have twins. I have wives. I don't mind. I have brothers. I have sisters. Let them see how I grew, and let them see what you did to me when I was in the army barracks. Let the world see what you guys do. The way you torture people. How do you use one glove on 14 people? Putting your fingers, 2 fingers in their anus. You know what is in the anus? In the column, the large intestine. It's poo-poo of products. That. You put your 2 fingers in my anus. From there you come, you touch my eyes. As you come close, the nose smells that there is poo-poo on these hands. The army man, the guy tells you open your mouth. Then he puts the fingers in your mouth. When you are naked. And the guy is busy taking videos. What were the videos for? What was the video for? So I request you, just like I did, I put Segirinya's pictures in public for the world to see what that regime of NRM, how the regime treats innocent Ugandans because they don't support Museveni. I do request you, do edit my video. Do not put others who've not consented, those who've not agreed. I mean, those who don't want to be exposed. I request you. I command you, I request you to edit my video and put it on social media. Let it supply. I don't mind. No. I'm just a normal human being like any other human being.
ndi musajja nga abalala nenze njagala kiri ekikolwa. I want that act to be seen by the world, how you people mistreat innocent Ugandans. No, you guys, you did kati mwefula abalumiddwa nnyo. Mwalumiddwa muntu oba bifaananyi bye ebiri exposed. Stupid. Nonsense. Garbage. You're garbage. You're rotten garbage. That government of Uganda. Justin Ebeneza agambye nandirowoozezza mwalitadde bifaananyi naye ne mutogera Dr. Pozzi nga naye ali okay with it if ayinza okufuna obuzibu. Teriyo dokita gwe twayogeddeko. Ate Pomso Isoba agamba ate abasobola okutemamu message ey'oluzungu n'oluswahili tusindikire ku Brigadier Sande ne UPDF Nensereko afune copy. Aya sasa nataka kuongea Kiswahili hivi. Sisi mlichukua sisi kwa hiyo Kasijagirwa Army Barracks mukatufanyia makosa mukatu humiliate mulipiga sisi mulitupatia mavi yetu kukula. Nyinyi mko watu wabaya sana nyinyi Uganda People's Defense Forces, Brigadier Sande and your goons and your soldiers. Onabuza nti Dr. Nico alise Aneti obadde ki namande Aneti Dr. Nico aliko halali era Ugandans njagala Dr. Nico mumwebaze buli asobola mwebaze Dr. Nico. Had he not taken those pictures under the consent of the late Honorable Muhammad Segirinya, we wouldn't know how the regime killed Segirinya. Sawa zino bandi badde beekaza aya yafudde biye yafudde neho mwaswadde twabasooseeyo batwabasookayo. Nze nange kye nali ngenda okukola ali kiba kikyanga saaki nenze nebyange neeyamye mbage mbiteekeyo nga nkyali mulamu. Ekigenderwa kisikunswaza kuba era siyina kyenswala. Bakugambye nti nze nina obuntu buna oba mukaago oba waliwo akali eno ku mugongo nti ensi bwe naalaba ejja kwewuunya. I'm just a normal being like any other man. But what I want is the world to see the dirt, this government, the way the NRM government and Museveni's regime treat innocent people. Gokwatu otya giravu emu n'ogikosa ku bantu 14 14 using one glove in one hand. N'otandika okusokoola in their anus. Anus sagala kyogera mu Luganda. N'ojjayo obubi n'obuleeta mu maaso mu nnyindo ne mu kamwa. Ebirala by'omwa tukola saagala byogera wano. Kuba buli omu baamuyisa bubwe ne bwe twaddanga eri nga tumaze osisinkana n'oga ate gwe bakuyisizza kitono. Omanye embizzi ezo mu Kasijjagirwa Barracks under Brigadier Sande. Simanyi oba bayagalanga kukola fujjo baapamanga ku toyi kungulu. Toyi pitira twini muzimanyi ezitali zino za kutuulako. Baapamanga ku toyi mu kungulu ne balyoka bagamba mugende mu toilet. Ale botuka mu toilet eri ne bakugamba gituuleko n'ogamba toilet zino ez'amazzi ze batuulako. Nenga we bagamba okutuulako kinnya. Ebbali eno yonna baakifukidde baakipamidde. Naye omusirikale ali wali n'emmundu abamu bali mmanju abalala bali ku mulyango bakuga tuula ka. Nze n'omulundi ogwasooka I failed to release the data I had in the stomach because it was so humiliating nga tekikkirizika. That's how bad that those people are. Baapamiranga toyi bwe bati kukanya around the kanya. Kati ne balyoka bagamba mwe omu so si mwenna
bakujjayo ng'emmundu zigenda zikuwerekera ziti ng'olinga agenda okubuuka mu bbanga nti wabukira bw'oti essasi likulya. Oli mbigere toilet bagipamidde yonna bagifukidde nga bw'omanyi toilet enkyafu. Omusirikale n'akugamba tuula ka kwa hiyo cho n'omugana edda ino pitira tuni basitamako nti wewe gwotulagira ekyokola nakookingawe mundu omuggo ne gukuyitako nenookola kyayagala n'alyoka avaayo nakuga agenda wali eri amazzi onaabo osobola okuddayo mu banno nga tolina pupu towunya empalo ogireka wali wabweru n'alyoka kugagenda otuule ku toilet gye bapamidde around webali balinga abali balina gye bakuŋŋaanyiza obubi ne babuleeta ne babwetooloza ku kanya bwe bati. You're joking with those animals, those idiots. Mwemanye ebintu bye twayitamu. Era olumu bwe tubalaba wano e Bulaaya nga muzanyira mu bintu mu struggle tuba tunira ne tugamba no hawa watu wako kwa mchezo. So Mr. Nsereko Muhammad a masquerading MP of Kampala, take it from me, I'm one of the person who distributed that video. I mean that picture. Do what you want. Mugenda ne mwogera n'olyangu yakuyita mu ssimu okigwe mu bulago. Byo biri awo kubba ssente za muyiwa musolo bye binsereko. Bwe birobinga ssente naye tebimanyi gavumenti bwe ziyisa abantu. Goloza twagenza otuteekako nga tuli awo twagala nnyo to expose their whatever. Wano gavumenti mwe mwateeka mu kivulu kya Desire Luzinda alaga ensi ebitone. Mwaba abeefula mbwe mukuuma nnyo dignity. Ekisembyo ne musponsoringa gundi onani muwala wa Gashumba Shira Gashumba ne yeyambula nadda ku TikTok ne yetoolola natulaga obwerere bwe. Government mwe mbadde mbiteeka mu ssente. Kati ne side B nayo katugiteekeyo tubalage n'ebirala bye mukola bye mutaagala nseerabe. Gwato babiri ebyekisiru mbiteeka mu ssente nseerabe kuba enduulu. Omwana alina ebitone. Kati naffe katuteekeyo ebiraga nti gavumenti eno nfu. Katubiteekeyo. Nze nabitaddeyo. Genda osabe Allah nzite oli musiraamu. Nga bw'oli kafulu mu kugaba obutwa bagamba ku nnyonyi gwe wawanyaka irima obutwa. Sala amagezi ojje Canada. Naye nze weekukwatirako wano Canada. Buuza Nankabirwa obuze ne Babalanda. Buuza Kyabazinga wa Busoga. Omubuuze ekyuma kya Yesu yaani. Babuuze. Genda obuze Joy Ruth Yakyenyi yali ambassador we Canada. Omubuuze ekyuma kya Yesu yaani. Wane Canada. Ogeza n'olinnya wano. Nsereko nti bakuwaana wano. Linye Canada. Bambulire nti oli ku Finki oba oli simanyi wa. Nja kugirinnya ennyonyi. Nzije twevulungule. Ale neetaaga wa kamera abeerewo. Nze bino bye njogera soogera bwogezi. Osinika ebinnyo n'ekimwa. Kasiya kasasiro. Omanyi bye tuyiseemu. Tulina obusungu bwaffe. Ng'onyumyeyo walagi. Ebifaananyi bya Segirinya. Mukutu. Kasasiro gasiya. Mbwa za ku kyalo. Bya n'ebigodo by'embizzi. Ebitayidde na bulungi onywereko ne walagi. Otereere kuba olabika toyina magezi. Gwe Muhammad Nsereko. Muswaza n'eddiini z'abannammwe. Lwaki muva mu ddiini ne mufuuka bimpene bya Museveni? Tosaana na kuyitibwa Muhammad Nsereko. Ebifaananyi bya Segirinya. Nze nabitaddeyo jangu nkola ekyonkola. Mukasale mukawe Nsereko.
olwokuba tukuuma obuntu bulamu ne tutabawemula ne tubimanyi tusobola obbikola ninza ate ndi muntu wa action nnyo okusinga si busungu nnyini buli bwe maliriza vidiyo nga zino nina okusabira eggwanga temuvaawo nga sisabidde eggwanga 3 ne Buganda yange buli bw'osaba teweerabiranga okusaba essaala eno oba buli bw'okola live Kyagulanyi atugaye twongere okusabira eggwanga eno yessaala gye tuba tusaba omwaka guno gwonna oba gunaatuuka oba teguutuuke n'eno yessaala gye tuba tusaba ayi Mukama Katonda ffenna tuzibirize tusabe ayi Mukama Katonda nannyini ggulu n'ensi n'obuyinza gwe yatonda Uganda n'atutondera mu Uganda nga ye yaffe n'ogamba nti yajja kubeera munna Uganda eggwanga lyaffe ligenda lisaanawo abasajja batutta mpolampola batuwa obutwa batutulugunya bakwata abaana abatabawagira ne babasiba obundooya ne babateeka n'ebiwuudu ku feesi ne babateeka mu zidroni ne babatwala mu national parks ekiro ssaawa 9 n'omunaana ogw'ekiro ne babajjako empingu ne babajjako ne kano empologoma ne zijja ne zibalya nga ebigere bisibe empologoma ne zibalya n'ebibe by'abantu abasajja be bakola Katonda tukwegayiridde tobeeranga atalaba laba abaana be batta ab'obwereere Katonda waliwo bye bakola ebingi ennyo bye tutalaba bye tulabako bye bitono amawulire galeetako bitono bye gasobodde okulaba n'ebikolebwa ekiro mu ttumbi bingi okunafuya oludda oluvuganya okunafuya opposition okunafuya Bobi Wine Mukama Katonda gwe yatutonda nga ffenna tulina kubeera mu nsi ey'emu eno yessaala yange tugjeeko ekimpenempene ekikwa ekibumbulitiki kya Museveni ekikonkolijjo ekimankuteera ekibumbuyaga kitugjeeko ekisiraani ekyo kya Museveni ne famire ye obatwale yonna gy'obatuta oba obagyeyo mu bulungi oba obagyeyo mu bubi tukwegayiridde Katonda waffe tugjeeko ekipampa kaluga oba tukiyite ki tugjeeko ekisiraani kya Museveni twakikoowa Mukama nga mu Nebukadduneeza bw'agamba nti abantu bamuvaako ne bamukoowa naawe Katonda n'omuvaamu Museveni twamuvaamu dda twamukoowa esente z'abalwadde zibalya abaana be battira obwereere baabo baagala kulumba Somalia simanyi wabwa ekitabani bwe kimala okunywa omwenge ne gukiwunyako ne kitandika okwogera eby'ekigwagwa tugjeeko ebipampa galijjo ebikunkunaala ebicyampacyampa ebikwempekwempe ebisuusukuusu bitugjeeko bye bayita Museveni Yoweri Kaguta and family and friends bitugjeeko ebikwampaka ebikinginini ebikontokoto bi Museveni ebyo bitugjeeko n'ebikwano byali ebyo bibwagira tukwegayiridde Katonda okujjako Katonda ng'ogamba watuvaamu nga bannayuganda neffe bannayuganda abalina for God and my country tugjeeko ebifapakala ebifubbukutu ebisempekete ebizunzugusa bi Musevenizo bi Muhozokoto bi Genetikatakatakata bitugjeeko twale Gasiya tugjeeko ebikwankakala tugjeeko ebisokkoniya twale ebisokkoniya byo Katonda gw'omanyi gye wabijja bitugjeeko twale Gasiya olabe ensi bwe yeeyagala olaba abantu bwe tugenda okukola pate mu nsi yonna tukwegayidde Katonda omulungi bitugjeeko bikola bibakola obiraba juze ekikwengeneke ekikunkuluya ekikumpakata ekikulu ekyogwalaata ekina akakona akalema kimuseveniko kyabadde Kenya mu basamize ku lubaala ali e Uganda n'emizimu egiri e Uganda
kyagenze Kenya kitusombere emirala ekifumpukuta kimu 7 ekipanka kugula kyagenze Kenya mbasamize kirete yate emizimu emirala kijongere kujiri mu Uganda tujjeke kipumpukula Mukama Katonda nkwebaza olw'essaala eyo Mukama don't give a blind eye don't give a deaf ear to our prayers Bako chokola. Nze njulo genda mba America tubagambe tubawa amafuta mutwale ekikozi kya mmwe. Oba wache tubatukola. Ojiro gamba abazungu nti mukomeo mwe mutufuke emyaka gya mmwe 5 oba 10 nenge mutujjeke kifamba kula. Kuba n'amafuta ge tulowooza mbu tukuuma ekikunkuputa kigatunda tetulina kye tugafunamu. Andu nzogamba anti abazungu bajja kutwala already babitwala mu nkukutu ate bwe tuvayo ne tubaga mu bitwale ligali ne mutwale ekifanta kusikya mmwe ekimbuyege ekibongo kutokoto onoonya n'erinnya ly'okiyita nga tokiraba ago n'amanya ga Museveni ekivunza kuuti ekivunko siito ekifuutukuutu serwa gyokwota mbizi kintu kirungi naawe ku bantu abamu aina mama wange musiraamu sinungi kuye ni tata wange yali mukatuliki ne mama wange yali anzaala yali mwangirikani simbizi nikiri yawo kifampa kusi ekisokotolo ona Sara boss agambye ebiwombo kopo Mukama Katonda tuli serious tukwegayiridde Katonda okujjako nga watuvaamu for God and my country Mukama nga tubaddewo nga tusiiba makyaki abantu nga balaga nti bakwagala Katonda mu Uganda neno otuleko kaba bwe tutyo fahamu tuli ku buwangangu sisirwa akwagala Nenge liyo nabaliyo kulwokwagala nga bakeere enkya ne batunda obubanja bwabwe ye n'asala wagende abeere Canada abubanja ulo neriyo nabali wano nga bamaze emyaka 3 4 5 bagala kudda bwabwe ninga tebalaba gye badda olw'ekikonkotiko ekiri e Uganda Ibra agambye hekimowa ekipempekeme emiwumbo bikule ebipupupu Mukama Katonda abantu bambayiza okuloza ffe bwe tubeere Bulaaya twatuuka Canada is not heaven Canada siggulu USA America siggulu Bungereza siggulu eneriyo challenges ezisinga n'eze Uganda ene kirungi ekiriyo kyokka nti omuntu akola ssente ne ziwera n'azirabako n'akola ne bamusasula omusaala ng'agulabako but east west home is best okuva ebule n'ebweya awaka wabeera waka kati ekinyampu ekipuukupuuku kyatulemese waffe era babeera beewerera abaana gwe woolinnyira ku airport tulina ebifaananyi byammwe stupid Mukama essaala eyo giwulire essaala eyo bannaye abantu mwenna bakola live oba bajja ne boogera eri abantu tusabire eggwanga lyaffe tubuuze Katonda watwerabira twerwaneko ffekka oba abantu batuuka n'okweteekako ebisiyaga nga tebabirya olw'okuba badduka embeera embi eri mu Uganda oli n'akyetimba n'aganze ndi mu siyazi n'akola ne story n'atamanya nti ebyo ebintu biyinza omugoberera olinga na mulokole agamba yayokoka najjula omwoyo mutukuvu ayina amafuta gamukulukutako ne najja n'alimba ba immigration officers bajjaji bawano e Canada mu America ebungereza nti nze ndi mu siyazi sisiyaze bitooke byebigwa
ne bakwadduka mu nsi ye olw'embeera embi. Nebeerayo ne yeesiba ku Nuupu naga nze emiggo gye bankuba akabina konna tekukyali naye nga tebamukubangako yadde n'omuggo n'ogwo n'ensi temumanyi naye nga badduka olw'embeera embi eri mu Uganda. Weewuunye n'aba-NRM bajjudde wano n'ogaa kati mu aba-NRM abakyawagira gavumenti ate kiki mwe mwandibadde eri ne mulya ku ssente okujjako nga mwajja gaba butwa nakukola bwambega. Bwe mungamba nti mu aba-NRM we muli wano mugambe mwajja gaba butwa nakukola fujjo kubawakanya gavumenti ya Museveni. Naye obanga naye wajja kweyiya ng'oli w'NRM ate n'olimba mu immigration ng'oli musiyazi bakutta ale bwe twatukola ebintu byaffe bino ebyokwekalakaasa noga abo balimba Uganda nnungi kitegeeza wajja kubega wajja kugaba butwa. Omukama Katonda osaasire Uganda okuume Ssaabasajja okuume Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katonda yongera okuuma omusajja oyo, yongera okuuma erinnya Ssentamu Robert Kyagulanyi nga nsinzira mu kitabo kino ekitukuvu. Mukama Katonda yongera okuteeka obukuumi ku mwami gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert Mitema ne famire ye ne babi n'abaana be bonna. Yongera okukuuma abantu abo abalabe bonna bamwolese baswaze nga bwe waswaza Mpuuga, kubanga oyo Mpuuga yali asobola okuwa Kyagulanyi obutwa engeri gye yali amusembeera bw'ati. Kumbe musota gugira guti gujeyo n'obulimi gugira guti gwagala kubojja ne webala okuswaza omusota ogwo nga tegunnabojja Kyagulanyi. Mukama yongera Kyagulanyi omukuuma obulamu omulage n'abalabe be abamwetoolodde baswale. Zabbuli 23 egamba oteekateeka emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Yongera okwanika abalabe ba Kyagulanyi kubanga ayimiridde wamu n'Abannayuganda abanyigirizibwa. Yessaala gye nsobola okusabira omwami oyo. Fatuma Nayiga agambye mbwe ekikorondolwa kya Museveni ekimongwa kya Museveni ekiwemmeneku ekitooletoole Omukama Katonda abankuumire. Ame TV ogamba ki South Africa ane ono bamuyita Ane KV Sebuliba Ibra salute. So mbagala nnyo baganda bange naye nga video mugisayire mugiwensereko nze Buganda Ntege Kyuma kya Yesu nze omu ku basaasanyiza bw'aba ayogera abeere specific ale yegendereza okumpisa mu kamwake. Abuze yali owa poliisi gwe bayita Simeon Subuga my capacity nsiri wa bigambo nnyo nkusanga ne twevulunga mu bisooto bagenda otutaasa ng'onkubye nga nange nkuwadde nsereko mpuuga nze lwe nasembayo okukola ku WBS mukama wange assigning editor yaŋŋamba Kyuma twala kamera yo ku Akero House enkya mugenda mu press conference mu State House Entebbe. Namugamba ebigambo bino nti nze okujjako nga mugenda kunsanga nga nfudde ngenda kukwata kamera ngikube mu kiwalata kya Museveni bankuba amasasi. Simanyi oba mukama wange eki kintu akyagi ye alabanga nze akyogera ng'asaaga naye nali nkitegeeza. Era ebimu ebyanzija mu mawulire eyo neŋŋaaka amawulire gano kanjira nga vaamu mpola galina engeri gye gakusibamu ne gakulowoozesa nti olina okubeera awo wakati abalungi olina obbawaana n'ababi olina obbawaana
wino ba platform ogera okulaba abantu bo wa platform bongera kunyigiriza abantu. Wewe mzee chunga, utachapwa, utapigwa. Omukama Katonda bankumi sigadde ndi Buganda ntege chuma kya Yesu mu busale mbuno mu buwensereko nempuga muweko yakoze ali mu Guinness Book of Records yakoze byafaayo mu Buganda ne munsi yonna. 2 vigils, two burial ceremonies for one person. Kataba simene ntana alese bidongo bayimbe nyimba za Yesu ku musajja abadde omuyisiramu. Kali muganda wange gwe Alex simanyo badde personal assistant wa Segirinya era Segirinya mama wa Segirinya yategezeza nnyo nga gwo bitegeera. Eyo Kawempe North ya basajja basiramu totawaana totwala mbaligazo mu Kawempe North tebajja kuwa bululu. Akaluka nalukola oyoloya nalukola oye nalukola kale bibyo biri mu ggwanga lyaffe biri mu Uganda yaffe n'ebikolobero General Yoweri Kaguta Museveni byakola ku bannayuganda ng'akozesa abasajja b'ebitongole by'okwerinda abalowooza nti bo enensi baagigula enensi yaabwe nokyo bo bajja kukola buli kikolero kye baagadde bannayuganda basirike busirisi. Lwali omusango Kyagulanyi byateeka mu kkooti y'ensi yonna ICC. Bino ebintu mukyabirabanga nti binza oba nga tebirina amakulu naye bwe tukoma okwongera okusaasaanya ebikolobero bino General Museveni byakola. Kkooti y'ensi yonna eyongera okufuna obujulizi kuba naye eraba ni media ng'obujulizi gye buli abantu balizi batulugunyizibwa ati namaani bafa. Aho byonna bigenda nga byongera ku buli Kyagulanyi bwe yateekayo General Museveni aba ali mu mbi. Era teweewuunya essaawa yonna anytime olaba nga bagamba nti General Museveni bamukabye. Abadde alinnya Nyonyi simanyi agenda South Africa simanyi abadde agenda Malaysia simanyi agenda ne bamukaba lwa bikolero byakoze ku baana b'abantu olunaku olugenda kukya olye nti bamukutte Jake.